Nzize kwekubira Endulu nzize wa Honorable Minister Balamu olw'ebiriwo bye mpitamu nga nzize kwekubira Endulu eri gavumenti olw'omusango guno guli mu kkooti. Nfunye okutiisibwatiisibwa mu bantu ab'enjawulo. Bakubira essimu ne bagamba omusango guveemu, abalala ne bagamba tukuwe ssente bweziti, abalala bajja waka ne boodabooda tobamanyi. Kale muli nfunye okutya ne ŋŋamba kankole ki kanzije neekubira Endulu. Ekyokubiri kyankubye wala nnyo nga ndabye Honorable Muhammad Nsereko ng'avuddeyo naye mu nsonga eno. Tekyandibadde kibi kuvaayo naye ate yavuddeyo bubi, yavuddeyo nga ntiisatiisa. Infact ebirala byonna mbadde mbigumidde baani aboogera nga sibawa nnyo gamba nti mbalowoozeeko nnyo nga sibatwala nga kikulu nga balinga bakazanyiikirizi, naye omuntu ow'ekitiibwa ng'ono kyankutteko nnyo ne kinkuba wala kulaba nga ate abantu ab'obuvunaanyizibwa, abantu abali mu gavumenti ate bavuddeyo ate bataakinga enzi. So ndi mu kutya nga nze omuntu olw'okutiisibwatiisibwa kwe ndimu okunyigirizibwa olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga. Namwewuunyiza nnyo olw'ebigambo bye yayogedde ng'ate ndowooza yabadde abinninga. Kuba yagambye gwe Hajjat gwe mukazi gwe bano bafulfiga kuliko babadde bakuzanyisa buzanyisa, nze nvuddeyo kitegeera ogenda kundaba ogenda kola bwekugamba alinga alina kyannanga kyesimanyi nze okuvaayo okwekubira Endulu oba okuvaayo okwogera ku biki ebibadde bituusibwa ku mwana wange yensobi gye nakola Haji kyannanga Haji Nsereko. So nafunye okutya mu nze tuufu waleeta mu musajja kati ebyo byoyogera biri off topic. Ensonga yange gye naleeta mu mawulire yali ya mwana wange. Waliwo ka audio akatambula ku social media nga Haji yeewozaako ng'agamba nti buli embeera yonna gw'ogiteekawo era omuwaayiriza. Wakawulirako? Ebyo biri mu kkooti.